ebigenda maaso mu ggwanga biyitirivu nnyo era ddulundu wange omanyi bukya covid abalukawo President Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa ekyamazima yasinze okuma SOPs standard operating procedures yasinze okuzikuuma wabula ye 001 yanga bwali mugundi mu PDF mu DF 001 resistance officer 1 kakati jokumacha president eyatuwadde obujulizi yakedde nga awulira kasenyeka kati we yakawulidde mu state of national address ng'agimalako ekutatiisa abantu yasoose n'agisoma bulungi ddala yamaze kumpi essaawa nga 3 kati wanongeggwa n'aleeta obujulizi obwabaddewo ku makya kaakati nategeeza ababadde bamuteze amatu ku TV n'ababadde wali wennyini nti ku makya yakedde nga teyawulira bulungi president yennyini ng'awuliramu kasenyeka kwe kuyita medical team ye nejja mukubirire eya Dr. Diana Atwine n'abasawo abalala ne bajja bukubirire kati ne bamuggyako sampo za covid ne bazitwala ne bazikebera yagenda basuze bamuggyako eya gundi rapid anti kubuulira nti bamuggyeko samples za mirundi emeka ebiri eyasoose eya rapid eyo yekebera antigens oba okulaba basirikale ki omubiri gwe bakoze okulwanyisa obuwuka n'eraga nti ali ki eyasoose yalaze nti ali negative kaakati ne bakola n'eri gye bayita deep analysis bayita ya PCR ezo bakoze ebbiri emu n'eraga ng'ali positive endala n'eraga ng'ali negative era ekyazeeko kwongera okumugamba yongera okuma SOPs era n'asalawo maama Janet Kataha Museveni yategeezezza yagambye teyewulira bulungi era kati suspect waki wa covid yagambye sewulira bulungi ndi suspect kati wa covid kyova aba nzize ekololo mbadde mubuze lwaki nze ne moroka nyingi mama jidde muyiye nange nzijidde muyange buyagayaga nti tabadde siwulira bulungi badokita ne bajja ne banzijako test esooka eya rapid eraze nti ndi negative ne bajjako endala bbiri ezi deep eyimu neraga nti ndi positive endala neraga nti ndi negative era we yabadde atudde mu tenti yanjawulo neya maama lero tebatudde wamu nemmotoka bagidde mu zanjawulo era nemmeeza ya president yabadde eriko bagamba ti biragalalagala oba eddagala yabaddeko kacyayi si kyayi yekka wabaddeko amadagala amalala meze tiwagirabye wabaddeko amadagala amalala agabadde mu magirasi obadde omukulu kwanywa anti yagambye nti kano kacyayi mukotinga verbatim yagaye nti kano nze kati emmeeza nagirabye anti walabye emmeeza nga kuliko ebyokunywa ebyebika ebyenjawulo ebireka nti ddagala anti kati yagambye kuba bwedda ayogera bwawe mulamu bwanywa nga nemmeeza bwegitegedde kyemeze sikiwakayiza ayogera bwanywa naga nti kano kacyayi kalungi era yakayise kacyayi mu Luganda kakati byagenzo byogera nga leader of opposition omwana obulenzi Mathias Mpuuga ave Masaka nga amaze okunga banne aba opposition obutalinya kololo nga anenya president Yoweri Museveni okuba nti wabawo okusasanya sente nyingi okukebera abakungu ba gavumenti bonna okugenda kololo basooke babakebere covid so nga ate bagenda kuddamu era babakebere nga bagenda okusoma budget. In fact yagambye n'ogamba nti basasanya biliyoni 3 okutukebera ffenna ekibi ekitegedde okukakasa nti ani mulwadde atali mulwadde kakati ate era nga bagenda kuddamu batukebere okujja mu state okusoma budget biliyoni endala ki kirina mutawaanaki okakasa oba abantu balamu kakati ekyo ebyo bigenza okuba omanyi juzi ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte eky'ebyobulamu kyalangirira nti kati covid takyali global pandemic era takyatiisa era takyeraliikiriza badde ndaba statistics as of yesterday nga abantu abakwatibwa covid bali obukadde 767 mu emitwalo 36 mu 14,883 mu nsi yonna.
kati ate abafa covid oba abakafa covid era as of yesterday bali obukadde 6 mu emitwalo 88 mu 8 mu 8 mu 5 mu 4 mwata mbana as of yesterday statistics zino zajjo manyi hu ebera na update sibuli kaseera kivula nti buli bagenda exactly buli bagenda nga bakebera results ziba finding abaza updating ku site ya Yahoo buli kaseera buli kaseera ndoza kati memulide abagala ogende wa president otikula yetoke yagenda right now ndi suspect wachi wa covid yani Dr. Diana Twina tweetinze nakikakasa agamba atya nagamba nti President Yoweri Museveni bamukebedde ne bamusanga ali positive for COVID-19 kati mwabazunga mugende mwagala otikula ettooke oba kati yamugyewa oba kyankwanzi ndowooza obunkenke obuli awo abasawo okwetala nfakati kati agenda kendeeza ne ku bantu abamulambula wabula Dr. Diana Twina agaye nti agenda maaso n'emirimu gye nga bwakuma SOPs mukulu ayite yeyawulira ddala nga bwe yateekawo okwawula nga bwe yeyawula luli bwe yafe Rwanda nga baga nti era abantu yeyawule oba agenda kawumu oba agenda ntungamu oba alagawo yeyawule awonere ddala sindoze yeyawule abatikuzi betooke ennaku gye bali abagendayo kumutikula ettooke ate kati agenda atandika kubanga babeera eri wala agenda kuddamu ayogere ku mizindaalo kuba kati abadde yaddizemu okwekubya n'abantu ebifaananyi abagenda omulambula kati agenda kuddamu infact ne ku kisaawe Entebbe babadde kati abantu tebakyababuuza nnyo jukira yabadde ne maama Nyerere naye nga tetataddeko masiki ne maama Nyerere yabadde tataddeko ngaate maama Nyerere yabadde namugongo gamba n'ekirala yasisinkanye ne ambassador wa America agenda outgo yabadde ne speaker ne deputy speaker era nga tebataddeeko masiki president kati alina okuddamu teekako masiki manyize nze okuva ekintu kya masiki bwe kyatandika sizijjangako ngisula namu va totuziyireko ate tutangira bulwadde obulwadde balangirira nti ate nomala ate wegemesa kakati ate president yegemesa ye 001 gwe basooka okugema infact bebasookera ye 001 infact kyaleta ne story nekiviiramu nabadde monito mulirira sente ebamulirira ettooke bali bakinafuyawo nga bakivulugavuruga naye nti baali bagamba nti yali asosodde okwegemesa nga ye n'abantu be tiyali asosodde nebagenda n'abakuba mu kooti kuluno president yabakuba mu kooti era ettooke balireeta ku kitebe kyenyalemu waliwo abantu be balisigamu bazireeta awo nezisikwa okutya mukama amagezi mwe gasookera olaba ennyonyi buli ku makya zitendereza katonda otya mukama simbula genda okole abatuuza mu diaspora bali e Pennsylvania mwe bali kuba ku mukutu abali e Texas tubaagala nnyo gonjaffe bali e Florida, Massachusetts, e Boston mwe mutuuliza bayitiri nnyo ne Canada mufuuse ensonga bonna bakoze eki bakeddedda abamu bakeddedda abamu bagenda kwebaka bwebasi muli mutyanga oli eyo akapeya kakuyiseemu nnyo ennaku zino naye olaba mu nyumba awaka olina ebintu byewagulanga nga olina ssente nga kati olaba si bya mugaso biti nga biki ogeza olinamu otipuleti abamulinamu firiigi olaba tekola nnyo muli owuli oyagala gitunda naye nakatale tomanyi gye kali akafirigi oba aka otipuleti naye nga wandigitunze obwavu owulira bukunoze kati olabanga ebyokwejala ate ebimu engeri gye biri by'amasanyalaze biringa ate ebikukama kati obukami ate natubuuza ne kuba bodaboda nga luli wajjanga ku stage wokolera kumpi ssaawa 3 nonyuka ku ssaawa 12 ng'olina emitwalo 15 naye ennaku zino okeera nnyo kumpi ssaawa 11 zikusanga ku stage n'ositaana okuweza emitwalo 2
webuuza nekyakutuukako tokimanyi ekyatuuka ku nsi wajjanga kikeereza essaawa 4 zigenda okubeera 12 ng'onna emitwalo 15 ng'okoze kati okeera 11 n'ositama ku stage zigenda obeera saa 12 nga n'emitwalo 2 togirina biri mu bana abavuga loole munakasero nakaseroma bavuga obuyongeza buloole obwo butwala ebintu ebiva mu hardware waliwo omusajja yanagamba nti nkwegayiridde ebintu ebyo bigenda kukayongeza naye nyamba nabiteeka ku lukalabaya sikatakuwebule wannawume oba nti oli alesa ebintu awaka naye nga birebikanga ebiri ku moroka enene ennyo obuntu bwali butono nnyo nanga nti nkwegayiridde aveko ku lujja abamumotoka obutono balimu akapeeya akanene kanene nnyo mulimu ti abavuga special mu Kampala ng'okeera ku makya n'ogigulawo abali awo kuddamu trust n'ogitega omuggo oba ku Nakasero primary n'ogitega omuggo n'olongoosa bulungi nnyo dashboard omutto n'ogukubakubamu enfufu bulungi n'ogiyonja bulungi n'otumya ekyenkyakyo kya 2 eminwe gy'amatooke giriko obunyamanyama ne buguliinizi n'ekikopo kyakyayi oba ekyobuugi nga kuliko bataddeko ne mu kacyumbaali n'olya esowani n'ogitekawo mu muti nolinda nenyini bwofuna kasitoma bapapa ayinza nokuba akusanze emmere oli kumpi kujja tujja kwogera nga bwenvuga kubanga oyinza okulira kisinga olutulaba oti mu ntebe bapa emboozi yakasimbula katukyame wano ku mafuta tekemu ti teneweyakuba ag'ebiri oba oganywedde tukyame wano mulyajirwa abasajja abo bannange natandika okugenda nga sebo mwami Kisaakye Joseph webale kubeera musajja mulungi ne bwoba ovuga emmorokayo tasabaza amafuta gaba mwegali ati ye mutegeevu muyienga wanjawulo nnyo naye abasinga walinde mukoddomi wange bamuyita mwami Sserunjogi naye avugirawo ku Nakasero primary naye tasaba naagi manyawo ku Nakasero primary waliwo aba special n'ababodaboda bagala nnyo top radio nnyo era abaana abali wano nga bakava ku standi kyati ng'okkirira awo ku ministry awalinga ekizimbe kya energy awo bwe watyo nawo mikwano gyafubagala nnyo simbula okufoofi n'abali kweri house eya kira mall ekyo kitegedde kira mall eriwo eri mu maaso ga nick building kira mall kira mall bamona obulenzi Mr. Kabuye ne Haji Kanganga bali kukiha nabira nnyo bwana sakumuna sakumuna munabire ne medicine ko sabiri bafundi jogo mukayembe kasiro ndudo okuyita kawo bane abo kusiro boti muninde nja kubalambula kawo emmanju awo natera ngogenda ne MVS Mathias Victor Kanso Mathias nga tugenda wali wakayembe manju obaka chalumu ne kuzobatekamu aba betting nga tula unotumya chayo wa mata mbakola muna emigate mu munda buno obuwanvu wali ngobwedda nga mulya fresh bakolera mu bugati obuwanvu kati era nebusubula nga wani wakibe ebaga nti mpayo ku kacayi n'akagati kati bagiratera nga bakasize bulubandi emulundi gumu nga bakasazeemu n'otulaawo n'olinda amawulire olweggulogulaawo n'ogalindirawo ng'otudde wakati mu basajja ba UPC abawawula oli otya Mr. Padde Rumanyo omanyi 90% babeerawo ba UPC nga bakubye enviiri ng'ez'obote babeerawo basoma obuwulire bwobote bote byayogeranga bikiogeraga nti oyali DPC oyali IGP oyali minisita wa internal affairs bona basiibaawo okuyitirawo kisajja kikulu nentulawo yali akulira mayumba 10 era okumanya abamu baggwamu omanyi omwo mulimu restaurant munda okusirobot restaurant wadde mulimu emirimu gya betting ebiki kasazi wera saa 6 nga babaga nti abatalina sente mufulume nga muyita mukageti ak'emmanju okategedde nga musaasaana then bweziwera sawa nga 9 nga mukomawo nga mutuula abatalina sente abalina ekyemisana nga batuula mwalimu n'ekitooke oba kikyalimu bannanga bayitayo mumbuulire ekitooke ekyo kikyalimu awo n'akayembe musiroboti emanju gundi naye natulangayo naye meyawe katabi basamulekere nga fabirawo nnyo n'empiira ebiseera ebyo waliwo ne musajja waffe Duncan Bijirwa yayitirangawo ye ng'agenda wano mu Bachina kumulirwano tomanyi nebwoba omunyizi w'amapeesa osobola okugiragira bwoti oyita mu kageti k'emmanju n'ogwa mu siroboti okufukiramu emmanju mu maaso oba nobeera emmanju n'ogwatenda tubalina okuyitira nga tugira okulubalaza oli ogiragira bwati nozinga omulundi gumu nomala ofutukiramu emmanju awo nosala Mr. Mulondo
ondekete bulungi ekyo kibuga kya Mulondo constituency nokwa mukino ekyakatatumba kyalinga akayanira ekizimbe okimanya erinnya lyakyo gundi omudingidi wali kamagu wamuno wekisiibwa nge David Ronald mubirira mikikamu kyomutima gundi mulago Poteski Mwanjazi Dr. Mike Badoko ayino bulyo efiziba uramusako nti wasuze otya wena ali ku mukutu yakededa oli kusimbula first class abali ku ngudo zaffe ezenjawulo kunjaffe bali ku Hima Road bandi Nkowe ndi Busunju ndi Nansana ndi Ganda wena mwasuze mutyano abebukalango mwe bali kubeera ku mukutu abegaya za Nkowe abesisa nesande yona mwasuze mutyano omulimu kunjaffe bali esala ku lusozi bali kubeera kusimbula first class bali mu diaspora muli bawama baffe nnyo era tukedde tubalowoozaako abali Netherlands abali mu bitundu bye Germany nga mukakkalabya abali e Canada abali e USA mwena mwasuze mutyano abalala musibye mutyano abali e Korea wamu ne Japan muli kusimbula first class abakededda ng'olina byogoba ng'olina byokolaki byogoba ng'oliko byogoba ebiwandiko bigenda bweru abala bya ddwaliro abala bya kukebera abala bya ttaka abala bya bufumbo oyagala kukyusa paperwork abala oyagala kukyusa mannya gali ku nnangamuntu gavaayo bubi ku nnangamuntu yo oba bakuwa date of birth enkyamu temakinga na bintu byo birala abalala onoonya passport mpya abala olina akataba abalala oyagala certificate of incorporation certificate of registration abalala oyagala kunotarizinga biwandiiko byo omanyi oba ogende okusomera ebweru ebiwandiiko bino ebyakuna abazungu tebabikiriza nga waliwo looya abinotarizinze abikuba mu sitampu ng'eriko ne siiru n'abinyiga abalala oyagala kugenda Ntebe kugazetinga okuteeka mu gazeti oba mmotoka ng'eyo abalala oyina emmotoka yabula number plate kati oyina okugenda okugiranga mawulire abalala oyina ettaka oyagala kukola paperwork okufula administrator oba mwena bafula administrator waliwo abalala wabulwa ekidduka kyo bakugamba ekirange tulyoke tutandika okikolako paperwork oyina ebipalo zoyagala mu Interpol mwena mwasuza waliwo n'abalala nga oyagala genda bweru kudduka ku mubeezi wo naye oyina empapula zosooka ozitwala mu foreign affairs basooke bazigire oba ne mu URSB basooke bazigire waliwo ayagala loni mu bbanga bakugambye nti oyina ndagaano gireete tulabe ekyokukola oteekateeka kugitwala naye nga omubeezi wo tamanyi oteeseteese okeere abalamugenda ku interview za visa wembase America bagende kera musaawe nga mutuuse bajja disoma ku saawe basooke babacekeke mu kusambya oba mukabalagala wage wakiriko ofune kalojaawo osulaawo engeri gyova ewala ennyo ova Jinja ova Busoga ova Nkolo ova Mukono oba nakiroga nti eno opportunity sisobola kugisobwa bakuyitidde mudda nti wano awasooka bagenda kucekinga bakuggyeko akataboko bakuggyeko enangamuntu yo bakuggyeko ebikulifinze ekiro kusaba nga 19 ekyekizirolero naga nti ali contact kintu kikulu nnyo bwogenda kutunira omuzungu fulenti omutula mu maaso bajja kubuuza nti olagawa totamwattamwa toleeta nnyo byansa ziridde zirabika nti nonzito nnyo ezirabika obuyivu yogera bintu bya kisaazisaazi naye ngaotuludde akubuuza mu maaso era bagee nti beera mukalativu bagee nti bonootuuka mu kasenge akasooka waliwo toilet okumpi awo bw'oba oyagala kukola susu jagenda okola susu okomewo bagee nti genda ng'onaabye engalo zo oteeka kuli nga bakuggyako ebinkumu bisobole okuvaayo obulungi bakuteeseteese nti bw'olengera akasenge akalimu akakazi togendeeyo kamanye okumma noonya awala nsonga
tulina abagenda ku biometrics olwaleero bagenda kujjako bigalo abala bagambye twala agenda okime twalayo akatabo ko otwalyoko ne sente zigenda okutekesamu visa abala bagenda jangu okime akatabo ko ensi yonna mu Kampala buli muntu alina kyagoba okujjako nga bakuloga bulozi waliwo abalala oli mu public service commission ogoba ku pensioni wo watuukadde emyaka egiwemule enkaaga kati ogoba ku bintu byompola abala wakola pharmacy oliko ebima byagala okuleeta abala oyagala kuyisa emuzi NGO babiyiseyiseyo mpolampola waliwo bagoba namapleti emyufu ez'ebitongole waliwo bagala okulaba emotoka amakadde agali ku maministry buli muntu alina kyayagala okutegula waliwo eyakugambye nti waliwo emotoka jagiyisa South Sudan efuneko enamba oba ekongo ogifunire osasuleyo akasente katonotono ogivuge wano ebbanga paka lwonogitunda ate oddeyo ofune endala eyo gyonoyisa Busia eyingire ku namba plate za wano waliwo abalala oliko empapula zoyagala mu banka ekuwa kyetuyita okulaga nti no ositowa ekimala oba bank overdrafting eyo abalala oyagala kukola luguudo bagamba leta certificate of insurance ogenda nayo kubigoba onoonya birth certificate ya mwana wakagenda munire ennaku nnya waliwo abalala pamiti yo yakubulako original bagambye nti osooka wa IOV kati wetese tosogenda eyo waliwo abalala bakugambye nti sooka ogende bakebera amaaso tulabe nti amaaso go malamu kati ogenda keera mulago mu department of ophthalmology bakukebera amaaso bagapime babagalamu kisobole okufunisa omulimu ate waliyo abala banoonya ebiwandiiko ebyokukyusa abafu nga mwagala kubba ttaka lya mufu omu yafuseyo neereetereta ebyekiferefere nti omufu yamuloseza amazzi gamugenda mu nnyindo bamuziika bubi bamukyusa ekifo bamugye nansana bamutwala ebusunju abalibbe ogenda keera wa administrator general ate bwe batuuse ne baga nti naye ebintu bino lekera ebintu byo omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole ondigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda onoonye sente simbula mulimu Kampala mulimu abantu babiti bibiri batya ebiti meka ebiti bibiri ekisooka abajja okubbibwa n'abajja okubba waliwo abaleese n'abanonye waliwo bajja okubbibwa ate waliwo n'abazza obbabba kati mina kwenyweza era kwenyweza mwasuse mutanda agatuuka ku menza yaffe gagamba nti wali ku spia nakawa mu stenseni bagita stenseni nga kino kidda ku yuwala ekino kidda miyembe exactly waliwo owa bodaboda emotoka emulinnye maiti ekyali awo kati abo tebawulira nti tebawulira naye mbadde nve mulago ndi ku roundabout eyeggwanika owa bodaboda nava ku binayisa rodi nga gulira kati nakkirira ajje ku bbiri nga maaso waliyo trailer nagiyisa ku speed kati abadde talengedde nti eri wali emotoka ya poliisi oba bazoolezaawo manyi okusala nezidda poliisi abadde etaddeko amataala naye tasibye namu nagiyitako ku misinde egyayiriri nayingira mu round ku misinde egyayiri kati awo sizeemu kumulaba ndooza afudde naye ate kuba ndooza naye ate kubanga naye afudde abantu bakyasema oli yetugidde tomanyi oli yetugidde ali kugundi ku masiro ebifaananyi nalengejja ensi ku masiro wennyini jo abantu basibyewo olunaku lulamba ebbula ly'emirimu lyetaaga kukolwako Japan, South Korea wonna no North Korea ewa Kim Jong Un ziri saawa mukaaga za misana ezamalege byekyemisana ate nga Taiwan, China, Malaysia, Singapore wali musaawa 5 Taipei ekibuga ekikulu ekye Taiwan bakita Taipei kazinga egundi ketunudde nnyo keyagala okukuba China yagala kakuba yakatekangako basibe kakati yali akulira gavumenti ya China yalwanyisibwa bwe yalwanyisibwa n'awambibwa n'addukira ku bizinga ebyo
kati bwaddukira eyo olwokuba nti eno yali president already kati bwatuuka eri n'abanga omukumpi omukulembeze nga bwojjukira kabaka Mwanga ne Kabaleka bwe badduka kuno bagenda eshesherezi kati naono yadduka n'agendebwa e Taiwan ku bizinga kati bwabeereyo olwokuba nti no bali bayina eri n'abeereyo n'abanga kumpi akolayo gavumenti yennyini eweddembe abataiwani bachina era boogera Chinese era nayo bwobaamu ne visa ya Taiwan olumu bakutawanya okuyingira Hong Kong ne China bakusumbuwamu bali bamanyi mu myaka gy'omukyenda n'ekinaana bali bamanyi Taiwan ne baba made in Taiwan China ne balivula ne bakuba mwase mtano mikwano gyaffe bakedde temwabira nti enkya bwakutaano ate enkya ki enkya Gandalo it's a public holiday Gandalo Heroes Day lunaku lw'abazira mikolo giri luweero katika mu north ireko bagigiri giri katika mu luweero giri butuntumula itegeeza nti abakungu ba gavumenti abafuna amafuta g'emikolo ku luno bagenda nywa kitono kuba kumpi awo kumpi tegiri moyo era engeri gye bali nti kumpi tebajja kgenda na minyago abanya abamu baba bagenda eri wala bagenda n'abakazi bagenda ne kumpi leero omukujjukujjo abaferefere asogenda naga nti yasulayo ate jjukire bufofufu bungi bwe bulyo mu obulenzi Nimulodi koinwathi genda Lanka hotero Chepe hotero wali awo nga wakava ku doni petusenkyeni ya doni njimanyi nga wakava ku doni nagisulamuko ennaku bbiri neyingirira gyosolobeka nga tuli awo naye nafanderewo naddi magala eyo mpola olwenso muganda nge Patrick Sewanyana yomu ku bakoze eki abakedde edda adda mu KCB akakalabye tosali kyeti ali ku mukono wakedde edda kyekyo ku ntiko y'emiziki wamu nebisanyusa abakedde edda mukulu Samuel Bogere ali Abu Dhabi ali so nga ate auditor Mwami Patrick Sebbare mukoddomi wange era mwagalamu waliwo ekiri muli mu kyamaanyi nga yagenda okiggusa kwagala ko Simeon Kayiwa naye yakedde dda so nga ate Dokita Saleno Dokita Saleno ne Dokita Kennedy Yigunga embuga waliyo Kanso Dennis Buga yakulira tiimu empya y'amawokota era nga mulumi era mulunzi Masana ali asimate saati njeru alunda ensolo empanvu ennene n'entono ezisibwamu obulago muki ezisibwa obulago omugwa mu bulago n'ezisibwamu zonna azirunda ezasibwamu enkoko enkoko tesibwa anti kyogamba ndi abutaalanga bulago bwa nkoko muganda bwagamba kubanga tebabusibwamu mugwa ate bugenda omyusa amaaso okakasa maybe omanyi tusize mulumbe n'ebigwa mu kkowe amaaso gamyuse nkulaba omyusa amaaso kakati nze nva mulumbe kabowa wankuluku ku mabendobendo geeyo olwa omulongo Kataulo omulongo Paulo Kato Lubwama Kiwojjolo Biso Bidugu mubakedde bali ku Simbula first class nasanze no timu yonna ewuliriza Simbula nga mulimu Kagwa Mbalaka Bisi Semeirwa nga Nyondo muganda wange Matovu Emma Papa gwensabira ebirungi by'ebere Pastor Samuel Mbalaka James Kibuka Kachima Kansala Saulo kulya ziwa omulangira Richard Ndawula nzikiriza mbuuza ku mukwano gwange bali mu timu kani Mawanda Ivan Bitala Kanso George Musisi engeri Matovu jagenze nga akuba ku matu kati wasobola okubeerawo embeera y'okugezesa wanja kyaleeta obuzibu kyekiyata ekiwaga omanyi wabanga wesigamwa nga omanyi ate waleeta amaanyi bendo ate ne babanga ng'empisa wesigamwa wiriza empisa ezitereza wesigamwa zikubwa ate ku magulu agayambako kati engeri y'obukulu gyalimu kati mukama mulungi ate asenvudde ebitundu 87 ku 100
asobola okugezesa gezesamu John Lukuyande tegezesa wange Basa. ulira bino mutundwe omubbi agira ki awambye olumbe lwa katolu bwama mbange nti bajja babbye mulukasa olunaku lweggulo emisana tuku abakungu bazabazze ekipayopayo okulaba okuteekateeka nga mutalamu n'ababbi abayimbi abakuno ababbi abooluganda n'abakono ab'emikwano n'abaserebuserebu abayanguye mangu okuteekateeka amaka awabadde bagenda okukubibwa olumbe lw'omuliro okumiddwa olumbe ati olukiiko olusookawo oluliko medinsereko balwamiti mesa kisemakula olukulemberwa muhammadi nsereko waki owa kampala central ojja yesenga gali kuwulira amapesa mutooka erivudde mu gavumenti ensonga eno yagitutte wa deputy speaker omukulu Thomas Tayebwa neyanjulibwa maaso ga pulezidenti nti nayo yabaddewo nga mu kwogera kwa pulezidenti olunaku lw'eggulu kakati babyewo kwogerera babyewo emmotoka 3 bugenza okukyanga omukungubazi omunaku wabwazze ku lw'ennaku n'omukozi anoonya polisi kamera bazule emmoloka mubabbye emmoloka 3 zabbiddwa amatalatala osaidi miri biki ebyokunywa ebikozesebwa bino ebayita ebikambwe n'ebintu biramu ebigayibwa nga bya guliini tebayita enkwacyo ensi tugiryako maki makoola gattako omugwabi okuyita mu nnyindo ne gukyusa embeera ekola omukka ko buno obucupa obugundi obulono nobubeera musawo ya jini emabega oteka musawo ya jini emabega buwambye olumbe lw'omugenzi Paulo Katolu Bwama wano mu bendobendo ly'erubaga omubbi abagenda mu lumbe manyi lugenda kumala ennaku 7 bamuzika wiiki ejja ku lwokusatu mbu teyalama mu buwandiike naye yagamba bugambi yagamba Nsereko n'agamba ebk Andrew Beno ne Kibuuka n'agamba Senkubuge n'agamba abantu ab'enjawulo nange nawe yakutegeeza Katolu Bwama walwakusatu next week naye baletugamba ku bannamawulire nammwe mwefuge naddala omanyi biri live munna naye neoza ne tv tezikyalina byeziteekako oti olumbe lwa Katolu Bwama okuva ku makya paka bannange tv eggulo ku lumbe lwerumu timu Solida yagambye Alozias Mukasa ayogere omulundi ogu wano nga bakatuuka mu nnaku zo zonna 7 aliddamu kwogerera nkozi yomu baviddeko kubanga omugenzi bwagwa mu kalulu yennyamira nnyo ate nga we yali mu palamentifiirwa obulamu bwe we yali mu palamenti nti omubaka gundi Alozias Mukasa y'omu kuba kumpi abaleetedde kati okufa kubanga omuwangula jukira omutima gwe gubadde gumuluma naye nnyamira omutima gwe gwennyamira ate nga takyafuna ttooke lya palamenti kumujjanjaba ne bagamba ate ono yakoma kumukubira akasimu nti nkuwangudde manyi Katolu Bwama abadde tavaali ku ofiisi ya Haji Yunus Kakande omukulu owenaremu mukwano gwatwereyo jemusi omukulu abadde tava ku ofiisi wano ku Twin Tower nga yekulubezezeko omanyi waliwo akabalaza nga yekulubezezeko ku kabalaza n'ayambuka ewaji akawuba n'ayambuka ingini ya Fred Mayanja kagwa kano kako tubagambako bannamawulire abali mu kavalinga olumbe omanyi Katolu Bwama abadde alina amasaba 3 amanene mangi w'ennyumba kati obadde eno balaga abantu abafiirwa bebateekako amasabo bebalaga emanju essubi ly'amasabo amakufulu g'amasabo nyumba ezirimu bajjajja simanyi biki langira faya emirundi esatu kyobalaba Sewungu yagambye ekirambiro ky'emmisa batuuse nakyo okukkiriza lubaga okukkiriza kibawa omukulu abadde n'amasaba onalaba Joseph Gonza Kasewungu bagita bandi abadde awakalinawo bandi abadde alinawo bandi 3 bandi agamba tya amasaba gita bandi mama Nazati nabali mu timu abadde bandi ono ku timu kani ku Mawanda Road baffe owa boda eyayingiza mu nkayana za wishi okutakula Prado
akubbye essasi omukono apakinze wali bodaboda naga dala ndikosala omusango gusinze gwe gwokalabudde oli nze mbadde ndaba owawishi najjayo akato limu songa ate nekodi Kampala ku site oiro naye waliwo gwe bakubye wa bodaboda nga yeyingiza mu nkanazi owa takisi nasikaliwo ku site oiro naye owa bodaboda yapakinze mukalanire ki gwe mutuufu koko asikali gwosaga pa ojja kusala musango mu ngeri bweti omanyi bamanyira nnyo kyali awo dokita Kizabes retired dokita Kano Warren Smith retired but not tired retired but not tired dokita Kano Warren Smith Kizabes Kifefe tatani ansirimu tanta seremu era ba wa dokita Winnie byanyima namulaba olunaku ye mukazi yalitala naye nga bulago bwa nkoko oluvannyuma lwa kooti okumwejereza emisango egigambibwa mbu yasagambiza n'asasamaza abantu we yali yekalakasa omwaka oguwedde mu gwokutaano mu gwomukaaga awo ku lw'ebbeeyi y'ebintu omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoka omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda onoonye sente simbula ejapani balya kyamisana Japan zisa musanvu nedakika 14 exactly bali ku kyamisana Kongo Hong Kong bosi banna bali musa mukaaga bali mukaaga ate Yemeni engeri gye basemberedde Saudi Arabia bo bali musaawa 2 obemu Chechnya engeri bali ku line emu ne Russia bali mu ssaawa zaffe Ukraine ne Russia wona sawa emu nedakika 14 obuyo obwo mu bendobendo eryo Radio. edda omukulu chifu Sempebwa eri ku Nasarodi mwami Sempebwa chifu yomukubakedde edda so nga ate senga Priska Mabonga Entebbe ne ali hungaki mikono gyaffe tiimu RS bali ku Mokoto ngulu yakedde mwana n'omulenzi yasuse mulumbe wakato naye gyasuze ewakato mulumbe andi kakati munange eliko tikyadadi ne tikyamami kati olumbe lwakato buli ava wakagadi omanyi yagamba honorable Nsereko Muhammad atali Medi Nsereko wabula Muhammad Nsereko yamugamba nti bankungubagire wiikisi 2 Nsereko namwegayira namugasize honorable kijja kuba kisuse tunaliisa ki abantu mulumbe namuga nti kale ennaku 7 era wakuzikwa lwakusatu lwa wiiki ejja ku lwokusatu kumpi abasajja bonna mu Kampala babongoota bonna basuze mulumbe amapeesa gali mulumbe onowulira kyokka ensinzibu kati naye ate oli ayinza okufunira yettu ate kulwa mulumbe ate tuliriko nti no this is an ordained place teruliko nti kino ekifo kyawule tewali buli asibe batugezeko mulumbe wano tugezeko ali ate bwana Nuwabine Daniel webaleka kalabya ne bwana Edgar Watson mukama kutuwera nnyo mukisa ne Martin Sekajja wonna wooli naye tukubuzaako nnyo namwenna abakedde dda ku ofiisi ng'oliko omuntu yasusiza akasente kakaddiiro ate omumanyi agiragira mangu kati okedde nnyo mugezi sente zazireete otherwise omuwamu obudde paka sawa 5 yandizirya wanga wawulira emabega kaawo nti azimba manyi waliyo abantu batasiba zikweya nga tewali gwatabba amakondomire nyazaala oba kiki nga bba ye buli muntu okuba nti no oba A to Z tebaita A to Z buli muntu yagambukubirayo ate tubuze ne ku bantu gwenkolayo tolina sente zozira otambulira mu bufuko Medi Nsereko emu esinga 0 oli otya SDP tewali sente zogoba muli mutya eyo ng'ennaku zino olina engeri gy'onoonyezaamu sente nazo ne zikwebalama kati olaba ng'ensi eyevuunise sebadduka
muli muti abapangisa nga landlord yagenda nti bw'otasasula myezi 2 gyenkubanja enju yange gifulume ku bwereere naye ne bwe bakugobamu ku bwereere tolina zikutwala walala tolina zikolaki zikutwala walala kuba walibaddewo ne munakuwagawaka landlord takumanyira naye wagezi omuga nti ennyumba gyofunya tebaagala emyezi 4 ne mukazi we yabadde agamba awo ti engeri gye baleeta bano ababanja enju tuziveemu naye bwe yakubamu tooki nga tewali wadde olwataano okyabangibwa ne fiizi lyoga tolina gyolaga kogira osikirawo omuguwa ne bano ababanja amayumba olwokuba nti toyagala kuba na frontline nyingi eyalandlord ate neya mukyalawo wabadde kamu naye nomulaga bulaza advantage z'ekyalo kwemuli ne lwaki muli awo niga wano sasanye sente tono okuyingira ekibuga kiisi 10 lwokka nyingira ne tuba tulina mmere esobola okuva mu kyalo nejja wange waliwo nangambye nti bwe twogedde kuba special nanga nti mutubulize ne kuba uba betupangisa ate bwe batuuka mu motoka ne bagaa nti tuggyeko system ng'ayagala anti kakati olusiku ekiva enguudo zaffe zibeera mu jaamu kati oli agenda yagwa mu jaamu nga muki nga mungi nnyo ng'awantu yandikutwalidde ogumwaka 8 oba 2 ng'olwajja mujja kumbawumba nga muli 6,000 kwe kugamba nti tuve ku system tutegeragane nsobole okuyita ebbali biteppanya nkwanguye mangu nnyo oba kati ate abamu bafuuka ekiseera ne bafuuka bamukwano nga kati akuba pasono namba ye naga jangu ompikingi takyayita ku app najja namusanga oba mu brown flats oba white flats ebukoto namutwala butwazi nga system tebasijje bakozeseza ne bagibypass enkola eyo minyi byonna uganda bagala nnyo ebyakairingi bagala nnyo okwepena rules nnyo buli woolaga bagala nnyo akairingi abuze nti ani tetutina gwe tuyinza kuyitamu awo twebaza abazibye ebinnya wadde mwataddemu ttaka okuva waneeno ku bagite batya ka petrol station kana akebukoto ka Olex oba Olex nokirire manga nogwa kuki ku bypass waliwo ebinnya ebibaddeawo wakati awo ku ssomero gali international ku ssomero lya sudiri olirabidde amangu ago mumuweereze message mubuulire baliyitaani essomero mubiru bazibye ebinnya byonna ebibaddeawo byonna babitaddemu malamu Kabira International very good bambi bebale kubanga tubadde tuyitanga muno ogenda eri kuwazalendo olumu nosala nodde no kugundi tumanyite eri waliyo wazalendo ewasembe eri waliwo ekikubu mukiyitamu ng'oyise watoyisere ku bypass nogenda eri ku sako y'abasojja sako y'abasojja eri ntinda anti kati mwe mulimu ebikubu ebisalamu bwe biti nogenda eri ddala namamotoka gayitamu gwoyitawo eyo cross junction bwova waggulu okirira wamanga waliwo oluveeno ku Bukoto Heights ne lumiitinga awo then oluva ku Bukoto Heights lusalamu luti ne lugwa ku luva Bukoto tukisaasi then osobola okuvaano waggulu ka petrol station nosalamu nokirira wansi ku kabira nogwa ku northern wazalendo bama wazalendo eri ng'agenda okukirira ku gundi enaalya wazalendo gyeri wafananidde bufananire Kampala tekyamulina mu mutwe agenda akusiimuka Kampala akubeeremu ndimu Ukraine kati bakoze awe bakoze webanyize era mukoweri erimu oba in a related incident manyi president yori nti mubufu bwegede president Museveni yalagidde ejje erya special forces command construction brigade ezibe ebinnya byonna mu Kampala ate ekisikiwagira kati ate kesisi ekola mulimu era ate kakati awo kubanga anafuye ate ebitongole bya gavumenti kati olwedde kesisi eweeri bagiwa sente ezirina okukola ogwo omulimu lwaki bagiwa sente nokola ogwo omulimu ojjukira nti no Lord Mayor juzi yakolanga whistleblower nagamba waliyo okuinflatinga costs ate akiruddeko Lord Mayor
okijjukira bulungi naye anti bayogeranga baleetanga olusidiiki ne bagamba bubagala kulaba ku bacontractors abagenda okukola enguudo ne contracts deputy idi n'abakwata n'ababiyiiraawo okuva abasinkana abachina n'abajapani tewali yali azzeemu kunyega walodde kansala n'omu era nzijjukira bulungi tewali bayombanga buli lunaku kasaba abasinkanya ndowooza ne babaka engeri gye babatereeza kisajja kikulu nga bamanye ebye uganda tewali yali azzeemu kunyega yadde ekigambo neti nekimu era tebatwala bya ku biwandiiko byabwe nga tebituukiridde kubanga oba bituukiridde oba tebituukiridde badde bawa lipooti tebaddamu kunyega wadde ennyukuta inayo ekigambo neti. Omanyi contracts ezo ziba nnene ndowooza babawunyisa kati bakansala okuziyitamu zonna ssebo baali baleekaana nga baleekaana ki baali batuufu nze ndi mabega waabwe baali batuufu bakansala kakati ate all of a sudden anti contract abachina babaleeta then fe abalonzi tebatuwa report tebaddamu kwogera ekitegeeza nti babawunyisaako ebyeuganda bita tewali yaddamu kunyega kati prime minister right honorable prime minister Robina Nabanja Musafiri nkya yonna kulwaira alina meeting ne minister wa Kampala Hajati Misa Kabanda, minister of finance Matia Kasaija, minister wa works Jeno Katumba Wamala, ba PS bonna aba ministries ezo nga kwotadde ne attorney general Keke naye agenda kuba meeting bagenda kutesa ku kya SFC kola nguudo saako ne komanda owa SFC construction brigade nze sigirinako mutawana SFC sokola enguudo ne issue eri tulinga abagamba mbu buli ekinaafa nga SFC taking over kijja kuleeta ebitongole bya gavumenti abantu okubeeramu nga bakola gaddi bengalye tibwe tulagiramu eti nga SFC ejja kubanga bwenegenda ekola buli wantu wonna kati ebitongole bikola ki palamenti ekola ki eri kuki you are spot on era what is happening lwaki yo yejja neekola buli wantu wonna nga ate waliwo abantu abalemeddwa bayoolebwa buyolebwa kubanga president juzira yalagira minisitule ebyenjigiriza n'ebyobulamu nti UPDF yebezimba kati yegenda ozimba ebintu byonna era bacontractors bano ba private contractors n'abaana bafe abasubye civil engineering abatali bamagye baba baviiriddemu kakati abantu gundi abubeka construction n'ebitongole ebirala bibadde bizimba enguudo kati byo tebikola UPDF yenekola era Major Jimmy Omara omwogezi wa SFC agambye nti I can assure you that we are ready. We are going to rehabilitate and reconstruct all roads and work on poor drainage at a low cost. Our engineers say the job is achievable. It is not difficult for the SFC. What we get the major twagala kuva mu binnya naye ekibuzo kyange kiri nti institutions zo zikola kina abazirimu budget weeri eddokola ebyo kakati buli wantu nejuza abasawo bwe bekalakasa ne baleeta amagye kakati amagye buganabeera buli wantu kati ate abali mu bitongole bakola ki abali ku buseereza omusala gw'omusolo kuba by the way kyogera kirimu points bbiri number 1 bano abasasula okukola omulimu kubanga tebagenda kubayimiriza kubasasula then number 2 bano private companies ezayingira mu business okuzimbanga enguudo to provide employment for the citizens nekirala ebitongole nabyo birina okukola so si UPDF ne SFC bye bijja okujja bikole binakola paka ddi kale n'okuba obanga aga nti mukika mulimu omuntu omwe alina ssente kati yabeezawo ekika kyonna akazito kwe katuddeko amagye gajja koowa n'okuba ajja ku cardinal responsibility omulimu gwabwe constitutional wadde balinamu departments naye kakati bino ebitongole birabye kati bwe tunalemererwa mu byobulamu Ministry of Health neremererwa anti kati era UPDF erina gundi medical brigade ngerejja kati bannayuganda abalala tulaba nayuganda baddukire nnyo ebombo kati buli ekinaalemwa nga tekawo tetukinako mutawaana kuba nabo bannayuganda ate bakulya ku sente entono naye buli awanaalemu ebanaateeka bo kati bo bana bali mu offisi bali kuki era kyova olaba nti bayisa atone jeno alabe legalities sikulanga wavaayo abawawaabira kyenjogerako ekyo wayinza okuvawo abawawaabira naga no kuba kati abali mu KCC ebo bagenda kukola mulimu ki bayinginiyaolwo benalabye ababadde mu palamenti
kati wemuna sazamu gundi endagano zebakoledda n'amakampuni wabadde bagenda kola enguudo 32 cases abachina abafuna dda abaki bajapani construction companies kakati ogenda bakola otya wakati UPDF ejireze kati nawalala wewanalema ngeroleta UPDF kubanga point yangu ngitegeera kuba kati one ekisinga obukulu n'okuba nti kati amagye ate tugayingiza mu civilian work ekiravamu nga babayigiriza okulya engusi nga babakompromisinga kuba nabo bantu mubalese mu bantu mubalese mu bantu ate basikedde amatu wabula ye mukyala Kisaka agaye nti no we are the same government ye tekirinako buzibu ate nekira mukyala Kisaka yabadde mu kakiiko ka parliament n'akategeeza kosase yabagaye nti kosase yagambye oba message yange eriwa yagaye nti ebinnya where is my message yabadde ayogera ku kyebinnya kanje ekinoonyeeko nti 75% enguudo tuzikoze n'ebinnya tubizibye yagambye 70% yaba yayogedde era kyaleetere bannakibuga jembozi nene nga beebuuza bakoze luddawo okuba nti bwe baba bamaze 70% then awasinga obungi wawe mpereza akantu ako nabadde nakuba nkataddewa yagaye nti 70% ey'ebinnya mu Kampala bizibiddwa figa yeeyo kati 70 bewedde kati bano bajja kukola ki Radio. kati kulyage kisomero yita Kampala International School kisu KISU kali Salongo Robert Wamala Rumanyika webali ku bantu bakededda onagaye nti nno batuyambe ebinnya by'ekibuli ono akaba bya Sapola betwabyogeddeko ggulo atonagaye ndijjukira UPDF engineering brigade helped so much when Namugongo was being constructed batuyamba nnyo tetuganye naye oba onafuya institutions endala eza gavumenti ezigendako sente n'omumusolo nga tusasula abantu abakolamu ate ne departments ezirimu nekirala nze ndowooza nti the same level of seriousness president agiteeka ku forces agiteeke ku ba civil servants the same level key performance indicators zonna emirimu ginga bebayina ogikola orders followed to the letter babeere nga bakolanga amaanyi gateeka ku gye lyaffe erya UPDF ne SFC lyabateeka ku bitongole nga bolaba bazimba eri SFC headquarters nalaba namayumba amalala ge bazimba bazze bakoze ebintu bingi nnyo bazimba ekisaawe ky'enamboole nekololo wenyini nekyekololo be bakizimba n'awalala kakati bakole ki ago genyini amaanyi sebo Mr. President goba oteekera ddala oba si ekyo asobola okufunayo omuntu omu mu magye nga bwe yakola mu covid nti waliwo omu ku basoja be yateeka ku ttiimu ya covid gwe yateeka ku ttiimu ya covid erinnya lyendyerabiryo wano naye era naye yava mu ttiimu aleka yava mu medical brigade kati bamuleeta engineer nga ava mu SFC okulaba nti ebintu bigobererwa abayole buyozi batakola kati awala wanaafa mubiru ng'era omuleeta buli kitongole bwe kinagendanga kirina mugundi amangazamba ng'era muteekawo UPDF teekoowe tetugijja ku mulamwa kuba kati babo ba medical interns tebali deployed juzi bebakalakaze baga nti baleeta UPDF nembasomesa buli wantu kiba kitegeeza betaaga balina okuba deployed sempijja munamayiba agaye Sapola ebitundu ebimu babiye mu kuttaka kyaleka ebitundu ebirala tebannaba ono agambye bwe baleeta military police okugoba abatembeeyi kati balina bizinesi ku makubo basolooza ttooke kati UPDF actually yeri ne Makerere University mbadde ndabawo basoja ku perimeta wo ono abuuziza bubuuza nga munnauganda kubanga magye gaffe which roads has SFC ever done they are roads in State House but Chinese are the one that do them let them give us an example of a road done by them or any barracks in Uganda tinengude ziri mu State House abachina be bazikola
batulage SFC luguudo kiro yali ekoze abuuza buuza ng'omuntu bw'anaabuuza kakati olwokuba nti bagenda kuddabiriza potholes tebagenda kuzimba nguudo as in constructing a new road, so we can give them a benefit of the doubt. Onagaye, if President Museveni says soldiers are disciplined, let every Ugandan have basic training of army like South Korea or Israel. Nga balina discipline, eyo discipline yetubulamu. Anti civilian contractors bakoze a lot of shode work. In fact, we have lost more money through civilian contractors, but at least I have not heard of any project that the army has poorly executed. Onotegero tebi famaji. Onobitegero oti. Nekyo kiri awo. Olijeno. Onobitegero oti ajokola. Josephine Mulawa bali kuba ku mukutu ne Ezra tusubira yakunda kishongoro. Onagaye no kibuli has no binyamu kyongozi Godwin ndi kibuli oyo alimba kibuli terina binya mbu kibuli teri binya bane kuno kwekuba kisiziro likibuli saidi kibuli mutajazi oli luddawa. The president is tired of wanayinchi gambia atya era ojjukira ekintu kyekimu bakyogera nnyo ku the president is tired of wanayinchi. Order ya rais kwa jeshi ni order civilian do disappoint and have godfathers, so it has become the problem for the president to condemn non-performers. Soldiers are easily manageable than civilians. Igi look what NADS etc. President gabwa ateka amanyi ngabwa akulembere jeria obulungi nyunga bwali commander ki commander in chief obuli armed forces bwali kwata obulungi bwaba ateka n'ekinyiga kuki ku civilian force civil service onagambye nti referend where is SFC going to get the money for the roads kibola nti meeting ene lwakitakwatidderezo sente naziwa aba KCCA wanga bagambye bafunye billioni 24 bwe bagambye parliament olwo akulira engineering department atali gundi deputy naye waliwo omwami mulala akulira ebyokuzimba enguudo bweyategezeza nga KCCA zifunye oba amagye SFC kati ziri SFC sente genda zijjawa anti bagenda ndoza kukolagana walimu ne KCCA onagayibane bakole ku sa apolo ba SFC ba UPDF ba polisi KCC oba Buganda Kingdom ba church twagala kukola potholes onagaye that is not their speciality. Where will the normal businessmen get work to do and yet government wants taxes? Does SFC pay taxes over works done? balesani atoneje nakiyingiremu leero akitulemu alabe legalities kuba wasobola okuvaayo omuntu ne bwataba male mabirizi abauganda engineer ekibiina ekigatta ba engineers mu Uganda balina board ebatwala ate by the board eyo ne gavumenti egimanyi kati esobola ate nga ne KCCA erina omuntu ava mu professionals abava mu professional bodies. UPDF has done a great job in Nambole. You need to visit and see. I hear umanya nti kati tekyali kuyitamu n'akamu mukisawe luli batwali tuyitamu nga tugenda ekirinnya wonna tewakyali kuyitamu tobanyi babadde bayiwamu nnyo ebisaaniko n'abantu okunyigirayo nnyo amapeesa n'abamu n'okwepenerayo ennyo ddala tobanyi nti wabadde parking ebadde ng'erimu enzikiza wasimanga pioneer nga wonna weetolola enzikiza kati nga abanyizi b'amapeesa babeera omwo abanyigira mu mamotoka ali ata salongo asekyonuka nga bapakinga omwo kati n'abantu nga babeera ojjuka ekisaawe kibadde tekiriiko mataala kati n'abantu abalina ebisaaniko mu motoka pampa biki byonna nga basuula ku kisaawe okukyetoloola babadde bayitamu nga basalako bagidde waliko bayitawo ku jokers badde ekirinnya badde munamanve nga bayitira omwo n'okuyigiramu emotoka kuddukiramu kambuuze ku afande bayina babo owe SFC nyabo afande mutegedde afande oyo bayinabo mumanyi bulungi bayinabo I think she's a honorable tafula mu parliament she's a honorable yali mutegedde omwana obuwala omukyalo omuwanvu ennyo nnyo akaseera
akwagaza amagye okutya mukama amagezi mwe gasookera olabe ennyonyi buli ku makya zitendereza katonda otya mukama simbula genda okole omudingidi fumita empere kati kanfumita butere empere wange ku mwalo eggaba wepike ne piki ku mwalo eggaba abavubi batudde bufofofo ne bajjawo ekirowoozo kiri ekigamba mbuno sente tuzirye kivubi ate zikyalabika nti okyogamba mbu lwaki tulya sente kivubi bayisiza kiteeso unanimasire awatali kwesalamu waliwo omwami nebagatukijjeewo yakutumidde aluwa bamwita mwami bugonzi pasco nange mutumidde mr bugonzi pasco ali eri ntebe ali mu ntebe enkumba katabi bayita ababiri mr bugonzi pasco tukubuzaako nnyo webali kuba nti nowakedde dda ne bannantebe bonna mukyala mori entebe awo naye muganda wange bamuyita yiga john mary kubayita ababiri mukwano gwa lumala kakati owange omugagga mohani musisi yaliwa kiwanuka mohani musisi kiwanuka omwami yose buswaba erinnya mohani lya kiswaba nsaba omwami ddala wanzikiriza yabusia naye tosobola kutegeera mwami kiwanuka mohani musisi kiwanuka basisi tabe buli luguudo oluli mu kampala alulinako ennyumba n'ettaka buli gamba kololo gamba era bamanyi abagagga buli luguudo abo bemumanyi nti bagagga si bagagga abamu ku bagagga basirise mohani musisi kiwanuka ye mwami w'omukyala mariya kiwanuka wali wotegeddewo tutandikira eyaliko minisita wa finance era mukwana ennyo gwa mama nabagereka kakati basisita be bamututte mu kooti nga baagala amujje ku mariya kiwanuka bamutwale bamukebere omutwe naye omulamuzi musa sekaana agambye tekijja kusoboka kuba omusaagambye nti tekigenda kusoboka ekyo kubanga twagukebera dda omanyi omutwe gwe kigambibwa mbabadde agiramu katonotono wabula ng'ayita mu babbule and maiga company advocate mbamanyi bulungi baloyabe baga nti ogwo omusango gwasalwa dda bano abasista bakiwanuka bagamba juza bagenda ekolo mu maka ga mwami kiwanuka nebasamba geti kumpi ogiwangulamu kulaba muganda waffe muto waffe bamukulu waffe bagamba balumba eri minisita mariya kiwanuka baga nti omukyala yafuze nnyo omwami ate omwami yavaako kati mbwe omukyala ateeka bintu mu mannya ge ekintu kyetulowooza nti si kituufu kubanga n'omukyala agira ki si mwangu banyina bamawale bagenda ensimbu mu maka ge nebasamba enzigi nebasamba omunawala mpa negeti nagwa munda ngaate ali mu gomesiawo wange wakaka bagatukwagala ojja kugiyingira ojja kufulu ensonga eri gyenjogeddeko waliwo nagaye nti mwami kamagu bannange ogwana mudaali oteeseza bulungi eyabakyalo ogenda mukyalo nsaba mukama katonda akuwa ekyosinga okwagala oli musajja mulungi oli maasomogi olabira wala maasomogi tagenze wange ndi ndabira wala galubindizo njogi short sighted zirengera wala wange menga etuula bufofofo omukyala wanansabye mama fulawa omukyala debora nabbaali mama fulawa angene naye ayagala kumutwala mu kyalo yagenda mukyalo ayagala mukyalo akoye mu kibuga ayagala agulirwa ente mbuzi ndiga kakati anywa amakamu nange kakola amendiment mu kiteeso kyo abakyala nga babawasa mu kampala mukkirize ekyalo namwe abakyala nga mwakulira mu byalo temuva mu kibuga temukkiriza owange kyamendize bulungi menge etuula bufofofo okukuba tochi ku musajja yeetuze ku mulyango gwennyini awayita omufuubeeto ng'ate amasiro gagendatugide ku masiro wennyininyini omufuubeeto n'omutise rugattika amavuvumu ebisaamu byennyini we byayita ku mulyango ogulali guli ogwawankaaki ogutegeera bulungi weyetugidde mulyanyama mu lumbe lwakatolo bwama olwatuuse yasanze road mayor ayogera road mayor yayogedde road mayor yabadde ayogera mulyanyama nga atuuka abantu bava ku road mayor ne badda kwanirabaniriza mulyanyama endulu nevuga yakalekereke ate ne Eddie Kenzo we yatuukidde kati olwamaze okukola bati omuziro ne baga ntuyita mulyanyama agukwate bwati mulyanyama olwakuta road mayor ayise mbuyisi ne tiimu ye naava ku lumbe yekengedde ki mulyanyama ali kasi
sigirye nganda mulya nyama owange Paulo Saka yali yakwesimba ku Paulo Katolu Bwama ne bazulanga bonna Paulo Saka yebawa Irene Najego era omuyimbi w'ennyimba z'amasomero zomanyi nanyini mukabaka ennyimba bwezityo tebayiti ndikojjawe oli muko wa Paulo Saka ndikojjawe Paulo Saka ndikojjawe ddala munabuddo ayimbidde emyaka 33 ndiyo kyaliyewo omukulu erigondi bamuwonge eryegondi nteberodi buddo secondary ate nawana egayaza Juliana ate mwami mulungi nnyo wampisa nnyo tumwagaliza ekivulu kye Paulo Saka kitambule bulungi nnyo Paulo Saka omanyi balamu bange bona yayigira ne self contained okuyimba azayigiriza ne bakyala bange bonna abato abadda ku self contained ne self contained bonna bakyala bange abato ba Aida mukyala Aida bonna yabayigiriza okuyimba ejinja y'omuwendo ekivulu kye kya weekend nafunyeyo demmeeza njatula nawe Paulo Saka nze ndikojjawe yali wakwesimba ku Katolu Bwama naye nakizuula Paulo jabe ng'effe tumuzaala kati kuluma agenda anune ku vvu omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda onoonye sente simbula nesoze ag'omupapula ntandise ne bukedde aleese omutwe ogamba nti Katolu Bwama Lubwama biso kiwojjolo bagati engeri gye yafiiridde mu mikono gya ddereeva we ate atobye n'endwadde 6 enkambwe yalaama okukungubagira ennaku 7 biri mu lupapula lwa bukedde takomye okwaga nti Russia erumiriza Ukraine okwekubira ddaamu yaayo nti ddaamu eyakubiddwa ku mugaggo bayita Dnipro Ukraine yennyini yeyeekubye enoonya simpase ebiri mu lupapula lwa bukedde takomye awo aleese ebigambo bya Katolu Bwama ebitagenda kwerabirwa bannayuganda bakubidde wano Dr. Bosa ng'abuza ku Mariam Dagire mu lumbe lwa Katolu Bwama ba artisti babaddeeyo nga bayitirivu ddala nga buli omu ayogera bibye muli mutya banakodi badiya byobadde tumanyi ku Katolu Bwama bwe yeerandiza okuva mu geto okufuuka wonalebo biri muno bakubiddewo ekifaananyi kya mukyala wa Katolu Bwama ensi kituufu badde temulabaalaba engeri Katolu Bwama gyalwanye yagenda okwogera eri bannamawulire omukyala Kato yagenda tajja ate abatuuze b'ebbira bakuŋŋaanya bucupa ne bafuna ssente beebale naye tebasinga ba mu Lusanja Kiteezi kati ne Namere abasuubuzi basatira lwa mugagga kubongeza ssente za bupangisa kizimbe bakiyita Apple Plaza gye babakubisizaamu kumpi emirundi 2 bukedde mutadde wali n'ensogedde ere monita agamba nti Museveni ne ombasada wa Amerika bakubaganyiza ebirowoozo ku tteeka erirwanyisa ebisiyaga abalala bayita ebicupa abalala bayita ebibomba emmotoka ya ministry yakozesebwa mu kubba n'okurepinga omukazi Katolu Bwama monita amukuleetedde takomyewo ku monita ayogedde ku Museveni nga bwe yakwatiddwa akawuka aka covid biri muno pulezidenti ng'ali ekololo ng'atambula ng'akulembeddwamu abapareedi munda mulimu nti gavumenti kati obusawo internship y'obusawo ebulekedde bagagga abaana b'abagagga bebajja okukola internship kubanga ya sente nnyingi national water ezizaako amalwaliro oluvannyuma lwasimbula ensonga okugyogerako national water ezizaako amalwaliro kati balina amazzi ate munda mwe muli gavumenti beremereddwa okufuna biliyoni 8 ba intern aba medicine abamaze okusoma obusawo bagende bayige okukola emirimu
SFC bagiragidde ezibe ebinnya byonna mu Kampala. batandise okubiziba amawulire amalala batandise okubiziba SFC egenda kutandika kati monitor naye mutadde wali ngenze mu New Vision yaga nti ebyenfuna bigenda kukula ku misinde za butundu 7 ku buli 100. President bwe yayogedde ate General Muhoozi Kainerugaba agenze Somalia oluvannyuma lw'olulumba olwakoleddwa ku ggye lyaffe abitaddemu engatto yesiganye pulezidenti waayo n'agenda e Somalia. Ate munda mwe muli mawulire amalala gaga nti ebyenjigiriza mu Uganda birina kuba bya bwereere, pulezidenti bw'agambye. Ate pulezidenti yakebeddwa n'azuulibwamu covid oluvannyuma lw'okuwuliramu akasenyiganyega. New Vision ebyakatolubwama abiwadde mu Komulamba. Ate Parliament egenda kulondola empeereza y'ababaka mu komiti ne mu pulinale. Suspect owokusatu mu misango gya Nagirinya aliko munne gwalumiriza. New Vision kamumalirize ntya mumaliriza n'amawulire amalala. Jjukira nti ennyongeza teba ntono, ekikere nakyo kifuka mu nnyanja. Baga Uganda erina emirembe ate ne booteekawo wano obubaka obukungubagira Dr. Angela Karoro kitalo nnyo kitalo ddala. Geego mupapula geego mupapula omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole. Taata wangisebo oliyonye taata wange nakedde dda era nkumanya oli mukeeze temuwe bali kukeera ono mutabani wo Saalongo Ssetumba oliyo tesaalongo bukuluma obuluma bungaayagaaya bebujjagenda mu linnya lya Yesu. amiina bujjagenda era bujjagenda buza ku bantu baffe. nsooka okukubira bannayuganda omulanga butakungula ogenda mu kasifo ka State House and Corruption Unity yeyayodda nti munyagwa akakulembera Brigadier General yeyayodde munyagwa ali luzira gwa ttaka iswaka kati yaliko yaliko era ajja kubayoola nabaana aba Paris modo yajja tuyolera ababbi bonna balya sente za gavumenti n'ababba ebibanja by'abantu n'amataka era bagenda kwewuunya agendeko nayo mubalamuzi wali abatigomya abantu mubalamuzi etaata mubalamuzi agende ne mubasirikale. Omanyi ripooti juzi yalaga abalamuzi abasirikale ba UPDF n'abapoliisi be basinga okwenyigira mu kibba ttaka baawo ajja kubasena ye talina gwatya kubasena. kakati ng'ekyo nkimaze esebo kambuze ku bantu bange buuza omu omuntu omu ate wano wookola abaana bange bagenda kukola eno radiyo si ya kika kyammwe niye n'omusumba pere yagikolera ye weddira ki weddira ki nkima oli wankiba bulijjo mwe balukwago bannantongo bannagawa muganda wange yennyini ono tudimeya wa Kampala muganda wange yennyini gamba mu Katonda mu ggulu amazima kakati nzikiriza mbuze ku Kampala tawulu kulya akyaliyo okulya yali emirimu agikola mu Kawempe North akola biki ate Abubeka Kawalya tumutegeera ndidde okumulaba ennaku zino akola sebo waliwo nejjo tulimanyeri tulimanyeri akola mutobole kya tesita ku division ya Central waliwo ne bakomereze ku Sabbath nabo badukanye emirimu taata kulibudde beera bulungi ddala kale kagiremu katono nnyo mpugulemu kayala nkomawo ABC yakedde dda Radio. nesebo twaze bulungi sebo mwase mutebe sebo tuli mu kirongobero kya Katolubwama kato yafudde munange kato yagenze tuwe ekyokuyiga kugenda nti gweddako siyina buzibu bwemanze enzirako ojja kusigala ku nsi ojja kubeerako ebbanga era welikuteeka abantu era sebo mudingidi ava mu lumbe wakato gyasuze abamu kabalulimbiremu naye tujja kutambula ensi enyigidde okwamapeesa nekowa bukooyi
ali kulira naye nebasinyola bebonsereko ndi ne kanso kineki omukwano tulinda ttooke linaava mu gavumenti ogenda kuwulira embetezi kakiiko kateereddwawo ojja kuwulira gye bayita embetezi zikiriza esebo amawulire gano mu bufunze kitongole kituganda land board nga kiyita mu mwogezi waakyo eza ekiwandiiko ayika bakiterabula abantu benabbingo nti ettaka lyonna lye muliko lya bwakabaka era alina enkolagana gyayagala okukolera ku kintu kyonna eryenabbingo agenda atereza ebiwandiiko bye olina kuyita mu buganda land board ekitongole ekyateekebwawo kyabasajja kabaka notereza ebiwandiiko n'obutuuze bwo mawulire nendaba ne ku terefayina awo si wabi ago ge mawulire genda benkuwa mpozi negenja okusembya nebalize nnyo kansodde nsibuga y'embuga buga yatuweereza bulungi era nja musaba ku nsonga za tamale bwekyotobaaikyapa kya buganda land board agibuuza ku bantu 2-3 tweyongereyo tababuuzaako wakati mu kabiga nzikiriza nsooke namuse ku sipiika wa KPCA takawa godfrey buyobudde omumanyi bulungi mugamba mbuzeeko nnyo nanga mbuzeeko naye mulaba nsimazibowawoole eyo mugamba essimu yange kweri ate kayondo fred munamukono south kayondo ambuzeeko naye gyali talina mutawana aweereza bantu ate abubeka kawalya munalubaga kawalya simulabako abantu babiri dr kennedy igungo wabayukowa yigunga ema papa namuwulizaako bambi agenza akuba ku matu tumugaye nti yeyayamule naye ema papa yaŋŋambye akadde kawanvuyemukko yeyayamule yegugumule papa yagambye tajja kukkiriza weebweru wakiri gwonoobeerawo okusinza engeri gyalimu asobola kati okwetengerera oba tuleete benisendonge mani hatali ow'ebijujulu mpolampola asobola okweyayamula naye nebaza charite ayimiriddewo n'omwami alaze nti ddala yalayira oyo ye mukyala waffe ow'omwaka echarita ejjayo omukulu alanmayanja w'enakasike charita ewa 2020-2023 akoze likodi abalala senga bamasuka ate wasetumba teyadduka siba bulungi kale kambuze ku meya waffe omulungi ennyo owekatabi meya waffe owekatabi town council meya ronald kalema basamulekere kalema webala okuweereza bannantebe sibu ate nabadde mpita ayitako okwosajja ku lunaku lw'emmande nabadde mpita ayita omu mpolampola ne bandaga ekitebe kyozimba ne bandaga ekitebe kyoli mu kuzimba ekyakatabi tawuni kanso so webala omulimu webalire ddala meya ronald kalema basamulekere omuvubuka embula kalevu eŋŋwaŋŋuli kale neyongeddeyo okwatibwa omugole ogamba okyasewo tetemwetuli bitale byakato ne banange ensi yeetala lubakyo yaweetaze mu lumbe lwakato lubwama n'okataga omusajja nali mukozi w'essebo omanyi olumbe luli ku tv balulaga okuva ku makya paka lubukya bwe buziba luba weetaze nali yapa emirimu ebiri nga nzajogera essembo wasooka kutimba bipande kuba fieta ne bagizimba ne bagimenyawo watimba ebipande wasitula emizindaalo nobeera omwogezi wa diamond gundi diamond ki diamond essembo ne diamond production ate fieta eno gundi bosco muwunge gyeyamenyawo omanyi tapuko yava era nazanya omuzanyawo nga gulimu kabaka ne president president nakuba kabaka oluyi kozi awo muwala wa bosco weyazimba kakati abantu bava mufiina nebamenyamenya ebitone ebyali omukakukunde kabaka yazanya omuzanyo nga kabaka akuba president oluyi asirafu magombo oyo asirafu gundi oyo yakuba kabaka oluyi nlujjukira omuzanyo kabantu bali mu audience kabaka afa oluyi yakomaawo yalinga ebiri esatu bangaye nti aziikwa lwakusatu wiiki ejambo naye wasaze buli lunaku gyogenda osula
nti lunaku gyogenda osula ekitegedeka na muganda ensika enyigireyo amapeesa owulire oluba okutuuka ngaotekawo emmotoka nga weetalamu katono nnyo ng'ebisulo biruma ekirungi ogambye omukola guli ku tv wali ate balaga wonna balagisa duloni abawaka nga oli kulumbe lwennyini nange gyensuze nange banende kulumbe naye sikulabyeko ekiro mukama wange badde kulumbe nasembye kulaba ssaawa nga 3 n'obula okomyewo ku makya nga nsibula ensika enyigireyo amapeesa mulumbe nzikiriza bangaye nti ne munywanyiwo gyasuze naye simulabyeyo lenoni abasajja abaka bakole effujjo mulumbe kabagaye nti buli avayo asuzeeyo njagala beni nga bagenda asuleyo mamayirali namuwadde sente nze mamayirali ezigula ebyokulya awaka gyonaguze enkoko beni nawuuta supu nga tamanyi nkoko gyevudde beni kakati sebo mukulu wagitaata kyawuzikirize olwo omusajja ali omukesese bamwita david luyimba sali mubuuzeko mu lungereza david luyimba sali mumbulizeko mu lungereza kyabosa kola mirimu mirungi mugambeko good morning engineer mukampala era agenda mu maaso david sali waliwo omwami bamira sozi kawuli endamulabeko mulumbe ekiro nga yeetala ani sozi kawuli yaze negundi n'omukyala mulabyeyo mulumbe n'omukyala sozi kawuli omukyala alina ebiseera wa biseera abaddeyo sozi kawuli abaddeyo n'omukyala mulumbe era babadde batudde wamu bwe bamaze ne bateeka wali omukeeka gaabwe ne beebikka ne beebikka bulungi nnyo 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 ng'omuntu asuza abafiirwa dokita Kennedy Gunga namulengeddeko jjo ng'akola dduyiro muno mukabi wange yabadde mutiro naani ne monika alina amaanyi agakola dduyiro sokasembyeyo sembya muntu omu kasebo kasembye waliwo amawulire agaliwo nenasala munisipality nenasala munisipality mubatata Kalebu Dennis Mukiibi emutuwayo abantu tebakyamulaba ani wakayima musoke ali eri apulaningira abantu ate kati bamulabira n'abanju kunju wakayima musoke abantu tebakyamulaba wakayima musoke abuze gyali mu palamenti abateesa nejjo namulabyeko ku Yesu amala namulabye ku Yesu amala ngakolaki ngayogera n'abatuuze abantu tebakyamulaba wakayima musoke obulirawa gwatamulaba yabulira omwagazi aki yabulirawa gwatamulaba tojja mulaba ali mubatuuze tosula nansana wana kamagu wangi taata emuwaziza otya wetwite tulina mutawaana omuntu okugamba nti wakayima musoke talabika omusajja gutulaba ali mu palamenti nga ateesa ate gwaga talabika sijja osula buluba kyoya osula bweyogerere omusimaali kirya mu mutwe inchi mukaaga bweyogerere ali munansana wayogere tali munasana mite wakayima musoke erimu agikola tumwebaza nabaddeko wansi eyo olunaku lw'eggulu era n'omulaba ku ground nga gyali nabaddeko wansi ku hamu shopping ground ekiri ku hamu awo ekisaawe okiraba ekisaawe nkiraba wawulidde president Museveni olunaku lw'eggulu bwe yayogedde namuwulidde ayogera ku investo omuto nayogera nti Uganda 2027 oba East Africa esabye eteeketeeke emizanyo gyaki eteeketeeke emizanyo gya Africa Cup of Nation naganga ogyeko Namboole ne Nakivubo tuteekateeka Uganda ezimba ebisaawe ebirala Namboole ne Nakivubo ekyo akizudde leeti
naye enteekateeka kasitoola ng'enaatambula mu maaso ate enteekateeka y'okuzimba ebisaawe era ssebo mwe mubeereyo wansi yesebo nebaliza Ajamis Kigundu olw'okuzimba London era eno ku gulawundi abantu mbagamba kati ewali bizinensi nti bizinesi zonna zitambulirawo ku Nakivubo zonna zaddeyo wansi ku hamu era ekisaawe tumwebaza nti tugenda okutuuka mu 2027 ng'enteekateeka z'ekisaawe kyaffe makula naye nze kyemusaba akkirize buli regioni agizimbemu ekisaawe nga bwazimbye ekyo facility buli regioni atuzimbe Western regioni Northern regioni kyo tukusaba Ajamis Kigundu otuzimbe ebisaawe nga wozimbe azimba ani yalaba akasaawe akaliko kagendangamu abantu 1,200 konna omanyi express ne vira zagenda nga zijja nezitambirawo omupiira kati nga vira epakinga mu paaka empya ng'ovudde mukyokupakingira mu paaka empya ng'ekisooto ekibeera omuyinza okugamba olaba omupiira gwa tosi kati ekisaawe nekiva ku bantu 1,200 nekigenda ku 400 nekigenda kumpi ku 400 neomusobyo Ajamis Kigundu omulimu ogukoze nnyo webali eddala temuzikiriza sebo bwemulabako munamusize ne Ajiasini gyali mu ofiisi eyakwasaganya emirimu yebale nnyo bebale kuddira wantu awalinga empuku y'ababbi nga kati wali ebyamagero ne bateekawo enkulaakulana makula London kati ye London wa Kampala zijja kugiyita ne Stamford Bridge yaabo somuzikiriza nkukiriza latamani bwakimu division ya Dr. Mamisojo Joweddembe ne Mama Margaret Serunjoji esebo ajja kubuuzayo abantu basatu bajja kumala bakoneko mukyala munnakibuga Christine Kaya Nakimwero mwani ekibuga district mwebaze enkulaakulana gyatudde mu kibuga waliwo kanso Dennis Buga y'embuga mu kitabo ky'Obwakabaka kya Buganda Land Board buterevu mwebaza nti buli kimu kitambula bulungi yebale papa omuwulizaako yali kati asobola okweyayamula bangambye yategese amadda ga Matovu Emapapa Daritani of Matovu Emapapa yangambye nti okamugubya olawulya bayita embuutu onampuliriza tebayita embuutu yangaye netandisa okweyadamula yeyayamula naye mpola ayinza okweyayamula negubanduka papa neguddamu nekubaluka ta nga waliwo engeri ekole amaaso kola ebyeru amaaso negakola ebyeru twebaza omukyala Charity ensonga zikutte kannabwala yebala nnyo Charity Dr. Kennedy Igunga Dr. Kennedy Igunga mutumiddeko nnyo yebala ekola mirimu bwana kamagu amazima mulungi taata beera bulungi tuyanze nnyo tuyanzeege mukulu Sempijja Abdallah enankula byakedde dda okwatibwa dwadwadwa bwakedde taata mukama abukeseza bulungi tetulina mutawaana yebazibwe enkyagandaalo bolabako ebali kuki nze Falizo cameraman sinzidde mu Makinje Ssaabagabo wano ewaani ekulemberwa meeya inginiya Semwanga Godfrey Kabuzi ali atya Kabuzi olwaleero essaawa 6 agenda kutekkula kompakita empya niye sente azijja wanga bameeya bala bali mu kapeeya kakati zino eziguze kompakita eno asasensake zino zo tasasensake zivudde mu nsawo ye naye wakati mu kukulembeza obwerufu ku sente y'omumusolo omusolo gwa property tax bwe yaguzeeko kompakita eno empya ttuku muŋambire nti omukulu gwe bayita David Katende jeje amwagala nnyo meeya Kabuzi ati naye ayagalika kubanga twafuna Kabuzi ono amwagala nnyo Kabuzi ne Kanso Jimmy Kigozi ayagala nnyo Kabuzi twafuna meeya Kabuzi twamala omwezi ogujja ogw'omusanvu omusajja oba yava Katonda yamusindika omwezi ogw'omusanvu ate tutikkula emmotoka ya kasasiro nayo mpya ttuku ng'era Kabuzi yagiguze era nayo nga Kabuzi yagireese naye yasazeewo amangu ddala nga kompakita eno etuuse olwaleero ku ssaawa 6
ate teri kuwummula egenze namasuba kunyiga luguudo olutandise okukolebwa obwa namasuba St. Elizabeth mugambe kanso amanya Joseph ne kanso Baluku ne kanso Salyalideki ne kanso Arthur bamwagala nnyo Kabuzi. Twagala bagumya abali mu Makinje Ssaabagabo nti kati eno kompakita ketuuse mwe muloope buli luguudo lwemulaba olulimu ebinnya n'empompogoma. Omukulu agenda dukola zigenda kukolebwa kukuba n'amafuta twagateeseeko emiliyoni 3. sebo kulikayo mulumbe lwa Katolubwama kitalo nnyo eky'omulongo Katolubwama fe tugamba nti bweza bange nti ovuddeyo ku makya kumpi ku makya ku saa 12 nga kiikakatako kubanga Katolubwama oyo abbe mukiiri medinsereko n'omugagga Kamagu kamunyigireyo amapeesa fe batuyambye nnyo okubeera nga naffe tumanyibwa ani yanditutegedde bakabwera bwabwe. buuza ku bantu babiri sebo sooka okusaasira Obuganda ne Uganda yonna olw'okuviibwako omuteeso omulungi ennyo abadde afuwa oluzungu mu paalamenti olw'okuviibwako omulongo Katolubwama omusajja abadde ekyokulabirako kiwojjolo bidugu njagala okusaasirako bannaalongo ne bassaalongo mwenna olw'okuviibwako omulongo bweza bwa Mukasa njagala okusaasirako ku Honorable Nakato Sale abeera Ggangu eyo ye minisita waffe owajjenda wano ku Makinje Ssaabagabo gye buvuddeko yakola omukolo gw'abakyala wano ne guwuniikiriza ensi. beera bulungi Bwana Medi Kingi Nsubuga agenda nti abadde mulumbe ewakato naye Samula tamulabyeyo nga Samula ekayagala nti agenda mulumbe naye abamu bakyatuuka kweri Este Bukoto agenda nti abuuziza ku Meya Kabuzi agenda nti akwagala nnyo akubuuzizaako nnyo tomwerabiranga Nyanzi Jethro Nakaswa webali kubantu kwakedde muganda nge Raymond ali wali eri lugogo Clitoris ndabira nnyo mami mundabire nnyo mami waffe omulungi mami Olivia Kawuma Joseph agenda nti Samula tamulabye mulumbe ono agambye okay Kalunda Charles agenda nti ava mulumbe ewakato naye sikulabyeyo Kalunda mwe mulabika muva walala omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayo omulundi gumu gwokka ngende nkola